abantu bangi tebamanyi ate programu yaffe bannayuganda tamanyi. That's the big problem. Tulina okwebaza Katonda mu bintu bingi olw'ensonga nti kaseera Katonda abeera alimisa obwakabaka bwe ate era abeera alimisa mutegeere nti Katonda waali. Naye kyannaku nnyo era kyennyamiza nti abantu abamu mulina obuyinza mulaga nti mulina obuyinza obusinga obwa Katonda. Okusooka galina kwebaza ba promoters bonna, nja kwebaza omukulu Betty promotion baguma badyo events kamyoni abadde ngamba ebintu byangabi badyo bingi ng'ate wanjawulo n'omulambo badyo yadduka yakuba emmotoka eruddawo okutuuka ku kifo kyayo. Nja kwebaza Steve Jean fena tukimanyi nti esinga abamu bagitya butibwa bberi naye ekizo bagala nti esinga bweyimuka mu kintu ebeyinza. Naye njagala mukkiriza nti Katonda alina ebyamagero bingi aba ayinza bwakabaka bwe. Watya singa emizingalo egyo kamyoni erinnyako n'akuwa n'afa waliyo omuwendo ogugula ka miliyoni? How much money? Singa yayimba negigwira abantu abali batuddewo bafanga n'obataano big event singa ziddawo. Tulina okusoomoza omuntu indasitule yaffe waliwo ebyajja bibeerawo Mukama n'atuyamba ebyo bigenda. Naye nsaba tubeera obumu ne media ne music oba bagita entertainment shows. Njagala okubategeeza nti stage ya kamyoni yagwa ku Lwokutaano naye eya paapa yagwa ku Lwamukaaga e Congo. Kamyoni yali atundiyo show paapa gwe twaligambye nti enzikiriza ze z'amaanyi nnyo zibawula Katonda. Yafuumuka ku Lwomukaaga ng'ali Congo yali akwera yayogerera ku motoka ye ne kamyoni yali atimyeyo esirya muzira ayitaani kuwa abantu bafa. Kamyoni naye yatimbayo show. So njagala okulaga amaanyi ga Katonda gali. Abantu abamuganya okukiriza nti Katonda akola. Njagala okubategeeza Katonda yali asobola okutuusa ensi eno nga tawaddeyo omwana we ku maanyi gali alina. Naye olw'okuba nti twalimu abantu Katonda yawaayo omwana w'omugwanya wati. Njagala okubagamba ebigambo byange bitono. Abantu abamu muntegeera bubi lwakuba mulina obuzibu okuntegeera olina kuba ng'otegeera nnyo ye problemu yange. Munkootinga bubi naye okuntegeera olina kuba ng'otegeera nnyo. Sometimes omuzungu agamba nti the only way to conquer fear is to face fear. Tulina TVs wano oba YouTubers muli wano. Nandibadde saagala TVs mukuntulula olw'obubi bwe tulina. Naye olw'okuba nti obumu nze nzikiriza mu Katonda. Bayibuli eyogera mu Yeremiya egamba nti kale nno mulemenga okusumikira abo abali okubonaabona. Ennaku zammwe zisobola okubeera ebizibu. Kinnuma nnyo omuntu akola entertainment show essaawa lyaleero okukyaza gravity ng'omanyi nti ekintu kyagenda okuga tekigattako. Okola music show, entertainment show, olumba omuntu gwomanyi nti agenda kwogera ebigambo ebitakwatagana nakiriwo. Olumba omwana yaffe eddoba bitono baani omutadde omwana e platform agamba nti kamyoni yankubira sinafigaalapandioli bakanimagine. Tulemereddwa okukola ebintu ebitwala eggwanga lyaffe mu maaso n'okweyagaliza nga bannayuganda. Abasajja abeewo tewali kintu kibatusinza n'eki batusinza kimu okufumiitiriza. That's why bagamba nti sex stand for best solution and reality. Muganya okukkiriza reality. Abantu ne batunayimba emitwalo n'emitwalo tewali agenda kuba kamiliyoni ndogo nkiddamu. Ne bwe tunayimba kati nze nayimbako ennyimba nesobola kukwata tugenda kumata nempana spice yandeka yajja nankuba endongo nansinga nensikiriza mwana muto musinga mu myaka naye yankuba endongo so akeera kumata nenziza kushiba. Naye walimu omuntu gwolaba mazima waliwo bagayi basatu Bebe Cool, Bobby Wine, Chameleone balina Katonda gye balina. Oba oyagala batula baba balina wali tebagirina oba balina wali
ina kizabana abasajja basatu balina ettaffaali ku myaka gyammwe nga bwolaba nabo baaliga amatofu waloba madoksi tolisanga kamiyoni nga walampe madoksi tolisanga kamiyoni nga walampe matofu tolisanga kamiyoni nga afuma chansi nagobega tolisanga kamiyoni nga afuma sebata because amanyi nti bamuterawo omukululo neyegomba music which is naffe oba nammwe bakamiyoni bataddewo omukululo nemwegomba music nemuyingira industry. Respect that guy. Respect the radiance. You know? Abantu abo balina kinene kye batugattako. Kamiliyoni y'omu ku bantu abasobola okukola embaga oba okuzimba kalina nekitegeeka nti n'omuyimbi osobola okuzimba kalina. Omuyimbi osobola okukoza embaga ng'oli munyonyi. Muleke mu respect nga batumwagala ffe tukulidde mu Buganda. Kizibu nnyo omuntu okusanyukira omuntu ng'emmaali ye tokomoka. Kyannaku omuntu oba tomwagala bw'afiirwa. Abantu abasinga otatwagala ne basooka ne mumutaana ne bajja ne baziika. Ne bamala okuzika ne badda ne bakuba kudeekonde. Naye omuntu okuvaayo okwoleka bannange ebintu nammwe abakola music entertainment oba music mugito mako mugitaani music shows at least mubeereko mu reality nga ekintu ekibeerawo olina mwokiragira nogamba this time omukyagenda okwogera tikigenda kugattako mu time because nange nja ku music entertainment nja ku music show because ffe tubawa music tubawa content musobola okusasula ku TVs tubawa content muteeka ku YouTube channels zammwe esobola mumuvinga tetugenda kuyimba kusinga kamiliyoni tewali muwendo ogulaga miliyoni Big ali mumaziga yafiiriddwa millions esukka mu 7 mu mmeka kubanga bategese ebyo balimanyi nabagerekako omwami Kati Musa Kavuma because nze bwe nzikiririzaamu manyi kyali manyi eraswa yambagamba nti yabaabya ne pulezidenti w'abayimbi nganze no njogerera bayimbi nze mandi yange oba okutegera kwange ekyo baita abayimbi bwe tuteddeko oba bwe mutamanyi bapromota kye bayitamu nsaba bapromota bano bekyangeko omwatukusi wali awo bagategeka abayimbi nsaba bapromota banyigako walidde bajja oyo yaleeta statement yali nungi nibakuba yalina obusungu bwe ne mugibuusa amaaso era kwe nkugambye wagenda ku TV nga toyagala kukuboona naye mwe mulina ebyammwe omusajja oli yalina kyayitanga kyemutasobola kumanya Kati Musa mama wana bakuba ekivulu kikutte kyanaku 2 n'atuuka ekyogera byakuba nakwagwanga nekyeyo n'akyongerayo temumanyi kye bayitamu balina amabwa omuyimbi agamba njagala miliyoni 2 njagala 10 ate ne baperegeesi be ne bafuuka pulogulemu bawolo ne bafuuka ekizibu be basooka okukwata emmeeza nze mpemeeza nina mama wange mpemeeza ne sisita wange Chris abayimbi tudde ku tebo ne bapromoters ne ba YouTuber n'aba TV abakola entertainment shows mususse okujeregerera abayimbi banafuya mususse okujeregerera abapromoters kale ne mukwano gwange oli promota mupya naye alina ssente zakota miliyoni 3 n'aziteeka mu debutalo oli tutepuli n'aziteeka mu lutalo tomanyi kikyayitamu tomanyi aliwo atya mulaba abantu abo nga bagala okuwangira ku bivulu ng'empisa zibaweddemu mwe ne mulowooza nti be babi kubanga oli sereebo omukulu n'abadde asoma yes nange kamiyoni mbadde naye abadde asoma mu bubaka bwafunye okuva ku nambabiri wa Uganda bwatuuse erimuyimbi tebwatuuse eripromota kitegeeza ye ebimunyiga bingi ebimunyiga emiwundu otanasala bimunyiga biwundu nga promota abeezaawo ki promota yeetika obuvunaanyizibwa okuva lwagamba nti omuyimbi ono muyimbidde paka bamala ekivulu nga gwafuna kirimane otuddewo so tulisekinga omulimu gwaffe mbagamba ekigambo kimutwagala Uganda ng'ensi yaffe ne balina Uganda tulekeraawo okunafuya abaana abagatta ku nsi yaffe tulekeraawo okunafuya abaana abeewaddeyo omwana kakkeezo n'avaayo nagenda n'agamba tingeze mu Brian Award abamu musoze nakuziwulira gyezirimu abamu baziwulirwa kenzo naye n'ovaayo gwe n'onafuya bunafuya okugendayo obugenzi okubeera nomiri ekyo kyokka kiki
kirina okitaka Uganda naye gwe munnamawulire ndaba ba YouTube bwekuba kenzo togenda kufuka muntu wansi ndala ku my brother mwerabe ekintu tuli bannayuganda singa tuteeka Uganda ku mutima ne tutandika okwerumirirwa mugenda kulaba ebintu ebisinga bitwagala naye tuyisiga bukyayi wokka twekomeredde emisumaali kyekitegamenti Katonda asobola okukyusa ensi eno nga tawaddeyo mwana we naye ne Yesu mwamuga nemumuyita omubbi w'embaawo bannange eggwanga mwalisuubula ku baani olina namba zikuwaga oli ku TikTok oli ku YouTube channel yo okola ku TV one day one time ogenda give up office nge Chameleon ogenda kuva ku TV office nge Spice Diana nga tokyasona mujjako itaala so nsaba omubeerewo mu entertainment shows mu TV tugezeko okwerumirirwa tewali yatuukirira singa tuli batuukirivu Yesu eyandize naye tumanye ennaku yaffe Yesu ekyamuta Yesu bali basobola okukomera n'atafa bali basobola okumukuba n'atalaako kyabadde eri asobola okuzibya okuva okuyita eggululiggwa eri asobola okwemulula awo n'aweta naye yakkiriza afe tubeere buliso ebigambo byange bibeera bingi naye tugenda kuba bitono naye ankootinga mwemulina obuzibu munkootinga bubi naye lokeyayinze tusigina kubeera muntu mulala twagala ensi yaffe tutege ku mutima tweyagaliza bannayuganda kintu kikulu nnyo twali twagala I respect you mwenna bannayuganda baagala banange tweyazisa nnyo